Gatiddwako Kojja wa Kyabazinga Brewer Albert Abaliwano era agenda kubanga atubuulira ku nsonga ez'enjawulo n'okusingira ddala ezisimbye obuufu mu mbaga gye tugenda okubeeramu olunaku olw'enkya. Kojja, tusangayire okukubona baba. Zena nsangayire okubona banange. Abatulaba ku NTV ku ssaawa emu baagala kumanya mwenga abafamire kino kitegeeza ki gye mulina akawungeezi kano mugenda kukayitamu mutya okutuukira ddala olunaku olw'enkya? Ife ng'abazaire b'omwana oba Bakyabazinga tuli basangavu ino banange baire bankubira amasimu okuba ati nga tuzaire kubanga luno lunaku olw'enkyo lunaku lukulu ino ye tuli ife ng'abazaire. Ndakubayigiza ku kirala Zena baba wange bwe yali afumbira mu mwaka gwa 33 eyali bestman we yali Sir William Nadiope. Ono mwidukulu Zena gwenfunye omukisa okubonaku ng'ajja okufumbirwa era tusamike ino. Kojja, twagala tuyisizeeko mu lugendo tusigire ekifaananyi ky'okukuza omwana eri mmwe Kyabazinga bwe yali akula ne mumuteekateeka okufuuka omuntu agenda okubeera omukulembeze saakaatera n'omuntu kati asajja ku ddi agenda okukola amaka. Tuyisizeeko ko mu lugendo olwo kino mwakikola mutya okulaba nga mumuteekateeka bulungi? Kyabazinga bwe yazaalibwa unfortunately abantu be taata we yafa mangu ne maama oluvannyuma naye naddirira bagenda okufa nga tannamaliriza byonna ebyokusoma kwe. Kale yakuzibwa abantu bangi kuba omuntu w'ekika kino bw'abeera naffe newaffe Gabula kuba yenna nnyini masaza gana 3 Budyope, Bugabula ne Buzaaya. Twali tulina okukola okuteekamu abantu abalina abasobola okutuyamba okukuza omwana ono. Waliwo abantu bangi benzikirako katwale mukyala Kadaaga atuyambye nnyo okulaba okukula kw'omwana ono. Bishop Bamuoze yatuyamba nnyo nankubadde yagenda ne recently Dr. Kazungu yatuyamba nnyo n'abantu abalala mu kika era n'abalala mu gavumenti. Kale kakati olunaku olw'enkya mweteeseteese mutya? Enkya ffe tweteeseteese kwambala makanzu gaffe. Abagomesi bateeke okugomesa nti mwana w'abawala n'olwekya abawala basanyu nnyo. Tugende tubeerewo ku mikolo gino wane Kamuli kiyitiridde akasiki kwe kali ekiro kya leero. Era obanga oli eyo nga tumanyi gye kali Bujumbura mujje mwenna mubeerewo tujja kuzina ekiro kyonna okulya n'okunywa byonna gye biri. Kale Kojja, toyanza nnyo toyanze